abakedde wano abasiibye wano abasize wano mwenna bangi mukoze omulimu gw'amaanyi badde mbalabira ku TV mwebale kwagala Ivy bambi amanya n'eddoboozi era nze simanyi nange kwogera nnyo naye njagala mbabuulireyo ekintu abalala bonna tebatwogeddeeko kuba obwedda mpiira abantu boogera ebintu bingi Evelyn Yagu mulaba nti eno gye tuzze wala abadde avanga eno buli wiiki buli wakubiri si bwe kiri president najemutundu federation ku jam session nga ffene ne tumanyi Evelyn gyava eno naye Evelyn abadde ajja abadde n'omuntu wegwajjanga naye nze njagala ate by the way sikyakujubisa oba kikwebaza Shiba ne Eddie bapresidenta federation kubanga do you know why baselebretize Evelyn ng'akyali mulamu mukiwulidde ekintu ekyo mukikubira obugalo abamu ku mwe temumanyi reason lwaki tukola jam sessions zino senga Evelyn tazze nnyo ku jam sessions senga abamu ngaffe tetwamulabye nnyo naye nze nabe Evelyn emirundi ng'ena oba etaano every Tuesday abadde ajja wali naye nga bw'ajja bamuwa akazindaalo n'agenda ku stage n'ayimba ne tumulaga laavu ne tumuwa akasente n'avawo nga musanyufu ne bamuzza bulungi ewaka mukikubira engalo akesi afudde alabye nti bamucelebratinga afudde alabye nti bayimbi banne bakola ki mwebale bambi kukungubaga kitabonyo kitabonyera naye katonda yaweera yakola ki katusabire wangi akati ayimbiremu ati badde manyi nsooka kwogerayo akagambo kamu babiri kiwe kiri naye nga mukama akole ki kube mukama umuze Evelyn mirembe nze manyi Evelyn ali muggulu kubanga sirabako omukyala muvumu ng'ayagala nnyo abantu talina buzibu bangi ku bantu ayagala buli omu alina ekisa ng'alina essuubi lingi naye era mukama bwate bwakoze eki bwageze mwebale muwerekera kati mwagala kayimba ki amasuuka akapeesa it's like I'm calling your life more than one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Banange kitalo esha muganda waffe muyimbi munaffe naye twebaza Allah n'obulamu bwamuwadde waffe nali ekkubo kyeyimba yange Shiba Shayimba Shibagamba Kiki kibagamba Yoga maaso bayiwaze Banange mwenamwena bakumbazibwa tubaza nnyo buli tubeererawo mwebale nnyo mwebale ddala mpozi nga wano wendi tufumye obubaka okuva mu Royal Milk etuwadde amata etugambye tujaganywa paka etunaava wano Royal Milk atuuse
alwa eyakuteko ali kuteekateeka gyamunone tojjamu kunywa kinomu wabulaga bya mu nyumba banange sina bingi byakwogera kitalo nnyo kitalogala ekitooke kipasalira Sabambanjulire Steve Muzira wa Onion zoba mama bana dola bana kitalo ddala ezo Steve Onion zinachi balo nenga mukama bwakyo buyagaze mwebale kujja kutusuza bannaye abantu bakuno kintu kyemukoze kino kikulu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naffe tusiimye tutegedde muganga yaffe gye yasenga mwanyinaffe abadde ayagalibwa mwebalire mwebalire ddala uneta agadola kirabikonda kagaliyombo agadola efsha yatugamba bwafanga tetukungubaga tukole ki tucelebratinge twebaza Allah olw'obulamu bwamutuwadde bonna bonna tujja mwebazebaza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.